Francis Zaake, wherever you are, I want you to know that me as an individual, I'm very proud of you. Bobi Wine asiimye Zaake ate ye rape ne Bindeeba bali ku gye tuyita anniversary celebrations era nga basobola okuba nga babiteekamu ekigere ne bagenda wali ebweru w'eggwanga basobole okuba nga ensonga zino babaako we bazituusa. Mbikuleetedde olunaku olwaleero ate nga principal ye atadde akaka byonna amawulire gaffe olunaku olwaleero ambikuleetedde wanda bwayugi agwe omukutu gwe tuli yonna gy'osizira okuba nga otulaba nkwagala nnyo subscribe nga likinga ate tusobole okuba nga tutambulira ddala wamu. Nja kusooka ne Bobi Wine principal olunaku olwaleero avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga and of course basabidde n'eggwanga kinajjukirwa wali ku Independence Day basobola okuba nga baaganibwa police okuba nga basaba naye olunaku olwaleero basobodde okuba nga bakikola era awo wennyini ensonga ezimu kuzaakoonyeeko y'ensonga ya Honorable Francis Zaake ku incident eya happenings olunaku lw'ejjo nga bwe twabalaze wano yasobodde okuba nga afunamu obutakkaanya n'ababaka abakyala naddala bali ku side ya NRM that is nga bakuumibwamu kinyamatama ng'onono agamba nti Zaake bwe yali mu district ye Rakai gy'akulembera yasobola okuba nga akozesa statements ezidimininga naddala n'ekitiibwa ky'abakyala oba ezibakkakkanya so bw'atyo yasazeewo okuba nga muyisaamu eggaali n'ayagala okuba nga bayagadde n'okuba nga bamugajambula awo wennyini Zaake nga n'ababaka abasajja ba NUP be basobodde okuba nga bamutaasa ku mbeera eno eyabadde happening so y'embeera eyo eddakiika eno yennyini kankwe Bobi Wine ate atusobole okuba nga tujja tweyongereyo kati ninyo kankomewo. Francis Zaake, wherever you are, I want you to know that me as an individual, I'm very proud of you. The National Unity Platform is very proud of you, and Ugandans, especially those that are abducted, are very proud of you. Thank you for not conforming to the nonsense of Parliament. Thank you for not shutting up. Thank you for doing exactly what you are elected to do. To all of you leaders, we are elected to represent our people. Stop this nonsense of talking about policy. There's no policy in Uganda that will be implemented. The first policy is to maintain the freedom of our people. The first policy is to make sure that all Ugandans are human beings. We've been reduced to just demanding to live. We are reduced to demanding for the right to be human beings. Ebya Zaake hango bitadde ku mabbali ate ye Precious Remy mukyala Bindeeba Mrs Cocktail bwe batyo bwe basobodde okuba nga balabika ku celebrations zaabwe era ogezaako okuba nga olaba kiro nno buli musajja ali mu love yonna gy'osinzira okuba nga otulaba oba omukyala kaba kaseera ka njawulo singa okwata omwagalwawo anoba nga at least zino moments amuzi celebrate nga bino nno bye biziza omukwano engulu gwe wenna abadde takimanyi so kiba kya ssanyu okulaba nga at least omukwano gwonna gwetagamu obukodyo gwetagamu embeera ey'okuba nga oteekerawo ddala akaseera akanajjukirwa nti singa wabaawo ekintu kyonna at least buno moments busobola okuba nga bongeza omukwano because osobola okulaba embeera ey'embalaasi eyo nti kintu si kya bulijjo nnyo nti mujja kgenda wali buli omu aggyemu olugoye aluteeka ebbali embeera happening naye wano olaba nga these are priceless moments priceless memories ezisobola okuba nga zirunninga in your head nti ne wabaawo kyonna ekibaawo at least ogamba nti kino kyaliwo so anniversary bwetyo bwetambula era nga njagala okuba nga nkutegeeza gwe wenna atulaba ngenda kuba byonna mbikuwa ebihappeninga nkubuulire ababiri bano naye nga oba oli awo njagala okujjukizaamu kati wali mu 2021 mwezi gwali gwa October ng'era gwe tulimu basobola okuba nga bateeka okwagala kwabwe officially era ensi yasobola okuba nga ebaaniriza awo wennyini omwaka ogwedde ndowooza mba neeserabidde omukulu yalabikako nga bali omukyala yavaayo n'agamba nti omukulu anyendako naye nga tujja kwebaza rape because yakikwata kintu kikulu era nga yasobola okuba nga at least yagamba ekijja kijje
nja kufa n'omuntu wange. So awo osobola ng'olaba embeera bwetu. Kaakati gwe ali mu kundaba essaawa eno gyala tunyumyemu gwe omwagalwawo ate embeera nga bweti singa beetuuse gwe wandyagadde ate kiki ekiba kihappeninga naddala nga mujjukira olunaku lwe mwasobola okuba nga musalebrate. Abasinga anniversary temuzimanyi. Anniversary esobola okubeera eya wiiki, osobola okugamba nti wiiki ewedde wasobola okuba nga ekintu kino wasalawo kiteekawo sitamu ne muba temunnaba kweyanjula officially, at least anniversary akubanga kucelebratinga mukwano gwe era nga mu mbeera ey'enjawulo ne muba muli ba mwezi, mwaka, myezi 5 love osobola okuba nga ogizza engulu era nga bintu bya kiisi ebyo bintu bya kizungu nnyo. Omwana wa wano ayinza okukuluma omwa kale akankuleke era nga njagala kuba nga nkuwa olugendo lwa rape engeri gyagenze mu anniversary byonna nga bitunyumiza n'engeri kiki ddala ekya happenings era olabe ne bu moments obukyasinze okuba nga at least kyendowooza nti onaamalirizaayo ojja kuba nga opikizamu something. Kambikulekere ate tugenda kuba tweyongera okukwatagana. My journey to meet my baby. So I will never enter the airport and go get yange ninze with all my tired face and that's my passport ready. Then we took a video call. I not into say go destination yange so kera dala wenina okulindira ennyonyi entwale waddako nga ndi bwomba naye nga sebitegeera saamanyira kutambula bwomu. So ndi awo n'akagugu kange yeyo airport ya bannaffe we nasookedde. Bannaffe nno batusinga balirwana abaffe batusinga yeyo airport yaffe. Neninda nengenda mu lounge yange we nindira nalindira eno ddala ebbanga nade ne layover ya ssaawa nga 5 naye nga saagala kwebaka. So eyo yabadde lounge yange mwe nalindidde. It was beautiful but I didn't want to go to the silent place, the silent room, your lounge, because I didn't want to sleep. Nadi njagala staying awake. Stayed up kunywa coffee, but this time around I said let me take coffee so that I don't sleep. So I got a take. Yeah, afterwards we boarded. So that was me, Nganinye, with all my tired face. Awonga tuli munyonyi, ngandi munyonyi. Tugenda tandika olugendo. So netulutandika tuba tuli awo ne batuleetera ekyokulya nakyo ne nkirya saakiganye. Finally, after a very long flight, it was really far. Netutandika okulandinga nga bw'olengera ebizimbe biki olwo tuba tutandise okukka mu nnyonyi etandise okuviira ddala waggulu mu bwengula etandise okukka. So outside to landing, the place was really beautiful, just like you can see. Wabadde walungi ddala nonga tulandinga. Kakati awo kafeesi kange kakuba naye nakooye. Nakooye. Yeah, I was really tired. Bannange, we tutambulako tulaba ebintu. But this was very beautiful on landing. So, enensi gyo nagenze mbambi. Si mu bubi, naye landing spot yaabwe ennungi ddala. Kati awo nga ntuuse n'obugugu bwange. Ntuuse neneeyagala. I can't believe that I have landed after a long journey. Thank you guys. I was Okay. Yeah. So you're gonna pop the left hand here, right hand here. These? Yeah. And then left up in here. But then just the other side. And then you're gonna do a big Well done. Okay. And big jump. Okay. Push into that foot that's in the stirrup. Yeah. Okay. Here we go. Yeah. Ready. Yay. Okay. And then you hold like this. That's it. And then you push your leg back a little bit. And then make the right leg for you. Okay. So then And how long for? Yeah. Okay. Yeah, tomorrow is our big day. Mad love, are you okay? Yeah. This is beautiful. When we get higher up, the view will be Oh, yes. even better.